Everyone is okay. Hi. That incident here, second that you want to be very short and precise. One, I was tricked. You got it very clear. Because video young abantu abasinga baje kutula mu byomumu ndowooza ebyasobola naye yalina kyetegeeza ng'ogyeko buli omu kyeyakifuula. So one, for the people abali misled by bye bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogeramu. So one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okukandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, netwogera yahandinga over emisango balimu okukola investigations ku muntu oyo namukwasiza abantu benina okola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna alieyo kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Bwemba mu mmotoka yange sibagamba nti tebankwata ku nsi iri muntu ni muyindi. Bwemba nyimba ku stage kitabawagizi bange olusi ku stage wefiiringira safe ne bajja bituzina abakuba ebifaananyi ne babikuba of course bankwatako but bakutteko batya. Siri mwana muto nina emyaka 32 okuva ku myaka 14 ndi mu industry. Manya abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in the industry, sina kisinalaba. So wenzija nze omuntu atayogera kubanga sitera ninyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way. Temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyava. So waliwo ebintu nga nze ebinkwatako ennyo nga nina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu workplace, manyi bye tuyitamu gye tuba tufundiddwa, manyi bye tuyitamu mu bantu baffe ng'abakyala. So ate mmanyi nti ate tutya nnyo okwogera. Kyova olaba we nayogera kyali kivve nnyo mwenna ne mukifuulafula timwayagala okukola ki ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo kikyamu kyemukola. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibanyonnyole mu kamwa kange so that mulekeraawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lugyalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabulayo dakiika nga 15 ngera ku stage mbeera n'engoye nnyina nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday day in day out misana na kiro. So wenfunamu time ya wakati wa shows na neebaka mu mmotoka. So nali neebasa nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara, mulimu n'Amara PA1 Diriisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka ng'alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lwogulawo omulundi ki nyimuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa. So mubuuza omulundi gumulwaki ovuddeyo mu mmotoka yange batukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndigulirwe ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu, no, bitandikira ku eyo nkwatire etalina kubeerawo. Inappropriate touches okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka. Ndi mu time yange ng'omuntu ey'eddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kyebakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali. Twagala kubuuza ku ki ku Sheebah. Abantu ba ttiimu bakimanyize oluusi mbeera mu mmotoka yange naye base wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka. So gw'ojja buzi ogulawo lwaki ogulawo mu mmotoka y'omukyala
and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate so nze ate ebyo ebintu binkuwulirako ddala waya ze nona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga kukola ki bondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa yekyakola ki mubiri gwe naye gwagutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontrolire kubanga toli nsolo tetuli nkoko mbuolaba enkoko ng'ogirippira tuli bantu so kyenayogerera is kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abendi abakazi bantu if you can do that to me nze omuntu buli omu gwamanye nti sobola okwogera tojja kumumanyiira otyo naye nojja nokikola ki nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru nze n'ensonga enkuulako nnyo wayakukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma akyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okiraba ennyina omusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyenayogerera abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'engo tetulimu tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba nkukkirize so I wasn't tripped but inappropriate touches ze ziridinga kuki so ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembibe bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend nali mu east nga nkola nesisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukihandulinga then abalala mmwe abadda ku social media nemusekera ebintu nga assaults nemubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunyembu okukuba amayinja noono afunyeyo ekimuluma katumalirize ddala abannayuganda ze mbaagala nnyo bikozi munnayuganda sirina wakulaga singa nalinawo nandigenzi because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own leero waliwo promota nkubidde katukubidde management yange ng'ayogererako ekyo ekintu kyekimu tulina omuntu eyatubuukinga edda twamaliriza contract munayuganda naye ate ono promota mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria at last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba hani kati kibomanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala omusajja agambye lwaki abanayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'abanigeria nga temunigeria yayogera ng'abanigeria bo mubawa ssente zonna zembaze baba basana yes of course they are bigger you can say that naye nabo baatandikirawa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe banayuganda tutandika okukolaganako so tutandikire ku ekyo promota munayuganda naye ono munigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo yekimuluma ali mu kugamba naye ono munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso shouldn't you be lifting me up kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko let's assume I was raped nenkeera kumakya nenzija neŋŋamba kamunanga bannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu nabo tabafaani waliwo ebintu nga tebyetaaga kubafaani tubijjemu obwo obutuutu bw'ekikazi emivuno y'ekikyala biki tubijjemu waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina obivaako oba obuyito competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obisaawa ebbali kubanga mulina kibakwatako
leero wekintuukamu ekya kituuka ku mwana we kitatuuka ku mwana we kituuka ku muganda we kitatuuka ku muganda kijja tuuka ku mwana oyina abakyala mu bulamu bwo ensonga ekukwatako muwoza minisikaati omwana omuto tica gwe yakwatirira naye yamusikiriza muli balabi ekyo kizibu temuwagani bantu bakola bintu bibi kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu vidiyo tudde ku pointi ya watifu omuntu azze ye bambi bamurepinza ebyaddala addusa agambeko ki ensiiye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedde ali saadi sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusumu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gyatalina kolaki kiina toca gyekikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte so omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna omuntu gwe batocyalinze mentally tomunyonyola how to handle it lwaki tewakoze no muleka akikole mu ngeri ye gyasobodde because tomanyi bwawulira tutandika okweteekangako mu bigere by'abantu tufuneku empathy abanauganda tuve mu ebyo ebintu bya competition tuve mu buteeyagaliza tetugenda kukulaakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala nga gwe munno waaba alinako waali gwe gyotannatuuka ate owulira ng'ogenda kwetuuka ogenda kutuukawo ku time yo buli omu alina obudde bwe ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu eyo envy oba obujja bwe tulina kati watiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte nga mutuula nga mwogere byo byonna bye mwayogedde omuntu teyeewanne waggulu ku kizimbe neyeekuba wansi nga bimutamye mulowooza abetta batyo bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us lwakuba nti fe abamu twagitegeera tukyali baana kato mwakubanye amayinja emitima ne gikaluba so naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta tuyiga okubeera kind. I'm begging you Ugandans, learn to be kind because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banvuma ne bakomayo ne munjogerako okisirika naye ne muteebuuza olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ng'ate mmwe eva abannoonya nze mbeewala nze saagala mawulire keizi munoonya emirundi emikaba amawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinya mawulire saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu bannange zisaagala kuyimba buyimbi nkwagala temu don't quote me wrong. I love my business, I love my job era ne polo n'obusungu obuyitirivu naye mukamwende ennyimbe kubanga ati waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi naye omulimu gujja kututamya bangi mwabatamya omulimu nze waliwo abantu bemmanyi ng'omulimu gwabatama nze temugenda kuntamya kubanga sima mwakundeetamu naye mulekerawo okututokyalinga menta abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyalo notuka ekiseera nga se tukyayagala dde kubatuluka kwamawulire notuka ekiseera nga tuyagala kutulwa kwamawulire kubanga tubalabanga mulina kyekimu notuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu kumbe bambi si kyekimu mulimu abali kind era obwedde abamu comments zendaba ziri kind. Thank you so much for those ones who are kind because you never know yinza okuba nga nze nayogedde naye nga ate comment eri kind waliwo omwana gwe bakutte ebyaddala ate emuzizaamu ki amaanyi tuyiga okuba kind tuyiga okufuna empathy omutima ogw'ekisa siri malayika don't get me wrong I'm human I'm imperfect but I try as much as possible to be kind to have empathy okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu tubeereko n'ak'obuntu humanity siri political sirina hate ku mutima era zisina muntu gwe hatinga tebabalimba Mariam nina omuntu gwe hatinga
omumanyi bulungi ku buli kimu nekyegulira nyina omuntu gwe ngamba bannange oyo naafuna ekintu nja kufa sisobola sinze Katonda manyi ekyange kijja kujja ewange ate n'ekya Mariamu kigendagenda wa Mariamu ekya Keezi kijja ewa Keezi n'ekikyo kijja saba kola kirinde tofuna bufunyi bukyayi kubatuuse atuuse naye olugendo lwo lubaddewo so gweoyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugamba nange bambe you make it then when we do you somehow draw it stop twekulaakulanye tweyagale twewagire kale